Kale gwatuulirize era tulaba tuli buterevu wano ku Ebusabala One Love Beach era nga tuli ku Mbaga oba ku mukolo gwa Munanup Alex Waiswa Mufumbiro era ngo nakulwa Esanyu jerere eno moment we tubadde moment ya kufunamu bifaananyi ba photographer kubeera nga toboli abo bakola ogwabwe naye nga nkusuubiza updates zonna ngenda genda maaso n'okubeera nga nzikutuusaako just ku Viki exclusive wonna tukimalanga omusajja aleesa abantu abakoze ekyenjawulo ku mikolo egimu gye tusinza okubeera nga tulaba abatimbi babayise ba loud events naye maama bakoledde ddala eddibu ngenda kubeera mbikuwa just kansooke nkulage ku moments ezimu nga bafuna ku bifaananyi era ebifaananyi bino saawa yonna okuva kati bigenda kuba bifuluma nga mubiraba ku social media platforms ez'enjawulo bampita Viki buterevu nnyo ndi presentinga Viki exclusive okutuusaako updates zino zonna bibino bingi mubyerabireko.